Karama TV waliwo voice note esaculatinga n'ekifaananyi ky'oyo omukyala oyo gwe mulabaawo Kadaama gwe bayita Aisha bataddeko Aisha. Kadaama bangi abatuvudde eno batubuuza batumanyi ku bintu ebyo bya Aisha na biki kuba Aisha alinga eyali aleka ekiraamo. Tetunnafuna details za Aisha ono, tetunnamanya akatambi kano kaafuluma ddi, tetunnamanya ali ludda wa, tetulina kye tumanyi, wabula tugenda kukateekayo oyinza okwesanga waliwo amanyi ku bisinga ffe bye tumanyi naye nga ffe Kadaama TV tetujja kakomentingako nnyo kuba tetunnamanya nnyo bikwata ku muwala ono Aisha, naye nga katuba kaplayingira ka voice note ako then muwulire ebigenda mu maaso mu bulamu bwa Kadaama ono gwe bayita Aisha ng'alinga eyali aleka ekiraamo. Ya muganda wange bangambye nkusiipule, bangambye nkugambe buli kimu kyenjagala. Mbitiwere Lubega Aisha, mwana we Butambala, nkyezaalwa. Muganda wange Nadia mukunyolwa ndese abaana babiri, Nadia. Nsaba Mukama ampummuze mirembe najja nga nze kkolera abaana bange. Ne taata wange yafaako nga simulabyeko nga ndi ku kyeyo eno. Baganda bange abalungi mbasiibula. Ndi wano baganda bange bafa dda, ndi nabo wano bannange. Eddoboozi lyenjogera lino Nadia, ebbanga ettono lyenkulabiddeko nofuuse muganda wange, kyasi gye bampadde yakwogera naawe omuntu omu. Bagambe buli kimu kyenjagala. Nkusaba omukwano w'Oluganda oteekenga ku ssaala. Abaana bange bali baana babiri, omuwala n'omulenzi. Omuto namuleka wa myaka 2 najja ku 2018. Abooluganda mweraba, nakuwa omulanga Wasenga Kulanama anyambe, teyanyamba. Osanga singa naddukira ewa Mama Fiina yali nyambye naye nagamba buli anaaba n'ekizibu anaddukira wa Mama Fiina. Engamba kangendeko Wasenga Kulanama emwami Kabona banyambe. Mama tebanyamba, odiyo bagiwuliriza bulungi nnyo naye munnange tebanziramu. Woowe abaana bange bannange, nfudde nze, nfudde n'ennaku ennyingi ennyo bannange, kino nzikirabanga. Buli gye mpulira babyogera boogezi abooluganda naye nkikakasizza ndi wano n'emirambo 3 maama nze. As before buli kyo muwulira nga mulaba nga mugoberera nnyo ebintu by'ezaakola. Obasinga gye nalaga yali nnyambye naye akaseera kebabadde bagenda okunyambiramu Mukama wantwalidde nze maama. Omunaku waabwe nze nga ndabye nnyo, nfudde nze. Munnange Puusi yange ogenda kunzita naye tebwali nzise maama, nze sirina musango. Emirimu mbadde ngikola bulungi nnyo, buli kimu nga nkikola naye maama endiga yaleeta obuzibu. Nzaani ayonse endiga egudde ensingu, nsaani. Nadia muganda wange, baganda bange bonna bandabire. Tobamanyi ndi mwana we Butambala, nze nva mu Mpigi. Emyaka gye mmaze ku kyeyo temmenyekedde, sibirabyeko, sibimanyikedde.
Alyeko ebifaananyi ebibadde bitya nange obwana bwange okubiri obwo Nadia bandabire nnyo bannange abooluganda inailayi maama nfuddeese taata wange yandekawo kati ate nange ngenze naye ab'emikwano muteekenga mu ssaala zammwe muteekenga mu ssaala zammwe maama Nadia weebale kunnwanirira ne munnange biganye ebbanga libadde ttono nnyo ebbanga libadde ttono nnyo Nadia maama bangambye nkubuulire buli kimu kye njagala bampadde omukisa gwa nnamba emu bweti yiyo bangambye gwe gwe mbambuulira era munnange ndi nabo wano nenze bannange nkoze etya munnange amagezi obadde ogampadde naye nga sina wempita mukwano era bulijjo onnwanirira naye nga n'obudde tebwampa obudde bw'essimu obadde obulaba nga tebabumpa munnange naye ekiro kyonna nazuza seebaze maama kumbe nga ngenda olwaleero luno maama munsabire baleme okunzita obubi baleme okunnumya nsaba Mukama nnyambe bakunzija bulamu bw'ensi eno banzite bulungi nga tebannumiza saagala bannumye njagala okuba kuntema banteme ejjambi omulundi gumu kugamba baleme okunnumya kubanga kijja kunnuma nnyo sina musango sina gwe nabba sina buzibu bwonna naye najja kunoonya ssente zezintuusiza ku kino kyonna nendeka abaana bange bangambye nkugambe mbujja kunsangayo neŋŋamba maama wajje mbakugamba jojja okunsangayo byonna ffenna lyekkubo ate nabo gye balaga maama ndajanye nnyo nga bangamba ebigambo ebyo naye bagamba munsonyiwe baganye sina buzibu mbagambye ngenda kweyongera mu maaso okuyonsa ekisolo ali kiyonseza ebbanga lyenkiyonsereza naaligeze mu maaso n'okukiyonsa mbadde ndiraba nnyo social media eyo nga ngibeerako nnyo ndaba abantu Nadia naawe kwe nnakujja munnange SD4 naye mbadde mmulaba osanga senga gye naddukira mafiina yagala okuyamba abaana abalinga nze kubanga gye bali bannange mu nsi zino ez'abantu bano naye maama abaana baganda bange mulekerawo okujokola temusobola kulaba kyendika essaawa eno naye singa mbadde musobola mwali kirabye kyembagamba mwali kirabye ab'emikwano Nadia oyo gwe nateeka ku profile pic yange abaddeko mukwano gwange naye ali mu nsi ya Omani wabanga ozeemu n'omulabo omundabiranga nzizawadde musiibula kyansi bampadde yiyo yokka era gwe essaawa eno gwe gwengenda okwogera nawe mukwano gwe bwe baliwo n'abantu maama ndi ne baganda bange abafe dda maama sibamanyi ndaba mirambo nze giigino wano mu kayumba bulijjo simanyi kikirimu ngamanyi oba baatereka mu ki bamala kunaga passport omutima tegumbaddemu okuva lwe nakiraba kumbe nga nabo baba batwala dda ndakola ntya nze sirabye ku baana bange Nadia bannange munsaasire mukulu Joofu wankola bubi nnyo munnange naye nalabirawo nti bannange simanyi nti ndidda nayita mu nnyanja gye sirabangako bannange nayita mu nnyanja nayita Nairobi munyamba ab'emikwano kyalina kyakola obulamu bwange bugenze bwe buti abooluganda mweraba Nadia kyansi bampadde yiyo nkusiibule mukwano maama wange omundabira Nakayenga alimpijaawo omundabira munnange enoonya mukwano gwange oyo mugambe mugenze
Genda ku social media omunoonyeeko ye Aisha, bamuyita Aisha. Naye bamuyita Aisha munoonyeeko maama, osanga ono omulaba. Oŋŋambe mutumidde. Omugambe mutumidde mwenna mweraba. Nadia bye. Ndabira omwami oyo bwe mbadde nga mumfolowinga nga nkulaba. Ondabira SB4 ne Mama Fiina abo waali nnyambi naye saasooka ngamba ntabbata waanye. Abaana bange Nadia bandabire, maama wange mundabire, bagambye okwogera n'omuntu yenna. Bagambye njogere buli kimu kye njagala. Naye njogere ki maama? Siraba kye njogera ng'obulamu bugenda. Maama nze nfudde. Muganda wange Nadia, bye. Esimu eno buli muntu ajja gy'akozesa, tebadde yange. Buli muntu ajja gy'akozesa. Ne layini buli muntu ajja gy'akozesa bannange. Mwera abooluganda basiibudde nsegedde bampise Nalubega. Mweraba ab'emikwano. Mweraba. Nadia bye. Mukwano bye. Webale kumpaako bye. Oh.